Light eri Mahadi jangu tubuzeeko. Mahadi? Mahadi jangu tubuzeeko. Jangu. Kati bwamsazeeko enviiri. Zaabadde zimunyumira nnyo. Kati engeri gyali mwana mutono omusana guba gumuyitamu okitegeera oba wayagadde kyusa ka design. Yangu bakwe motoka endala waliwo endala. Bade bamuyita nnyo omulasita. None motoka endala Mahadi kwata. Kwata bakuwa ebirala Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi nga bulijjo ndina abantu bange bano famire yange empya Shidono mwagala nnyo mukyala muyonjo nnyo nga gye nkomeza nze saagala situlabaana ekyo kibubu nkyogera nga buli kiseera abantu abansinkanyeko abaana bamwe baba bakyafu abakyala temuyonja baana naye bambi mwana Shida musitula kubanga muyonjo nnyo muyonja abaana bamwe kisobola basitulamu. Katiko nsanyisa okulaba nange kusanga oli otya bulungi oli bulungi Mahadi jangu tubuzeeko olete motoka ya Mahadi oli otya buuza kuba tulaba ku HK Media motoka ofunye emmotoka bagambe muli mutya jengi oli bulungi kale ekyo kirungi kale katukutegendeza nnye. Oh my God, I'm so sorry banaye kano mukasale mu omwana sorry baby emulume ekula kigwo owulidde emulume ekula ki kigwo ekula ki kula mmotoka naye omwana wamwe mugumu agenda banyumira omwana yeekabyakabya ng'owange aba muzibu wa kubeera naye. Abatulaba abalungi mwebale kusubscribe nga mwebale kubeerako yeze HK Media Hadija Kigozi. Njagala nnyo okwebaza abantu mwenna abankubira akasimu naddala nga nninawo ensonga yonna gye njagala munnyambeko ne mutuukiriza. Nava eno nga ngambye Shida nti ngenda mukolerayo ka shopping bambi mukoledde. Oli live? Tobeera live. Nava eno nga ngambye Shida nti ngenda mukolerayo ka shopping maze nentuukiriza. Ne Dr. Katiko bambi samulese mabega buli kyenguzo bweddangula bya babiri. Njagala nnyo okusima omwami Sonko manager Sonko webale nnyo okubeererawo abantu bano basanyusizza abantu bangi ku media okwo obakozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo ne mutabani waabwe ono Mahadi. Woba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Woba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Nsanyusa okubalaba. Shida oli otya? Webale kuyonja mwami bannange. Banaye Rashid oli muyonjo. Banaye banakakidingana emirundi emeka. Banaye buli muntu alina ekirungi naye n'omuwala namulabako ekintu kimu buyonjo. Laba Katiko waafaanana laba engatto ze. Laba obugere. Walonde ekyapa amanyago. Amina. Okyebaliza Mukama. Amina nera mwebaliza ddala. Abantu balage ku mudidi gw'ofunye ku HK Media. Kakano. Tandikwa tugenda kweyongerezaako. Nga bwe tukulaakulana. Betufune ekiddako. Okay. Era tusima twongera na kweyanza abatwagala abatwagaliza abatusaamu amaanyi ne batwesiimisa ne batuwa obwagazi gye tuli tubaagala nnyo tubagalira ddala era tubasabira Katonda yekka yasinga okulamula Katonda yekka yasinga okulamula ate mwongerere ddala otuweesa ate nze munayenze buli we banampanganga era mbakubira nga nzija nga mbaleetera ebintu Shida buli we naafunangamu kasente nga nzija kolerayo ku shopping. Kati oli sister wange oli otya? Jendi tubuzeeko mwasibye mutya muli mutya aba HK Media tweyanza nnyo obubaka waffe tubulabye mami waffe abuleese era tweyanzenge. That's good. Muli mutya bukyanga nabaleka Shida? Tuli awo tuli bulungi. Content atambula. Oyambala size kye nga tobambuziza kati ko yambala size kye nga tewaliwo omukyala yambuzizza.
33. 33 ate Shida Nyambula 37. Okay. Aha, Shida obadde okyanyinyonyola okuva lwe nabaleka content atambula Era tufunayoko ne ku challenges ez'ennyimba zetukolako ne tufunako akasente. Dokita wabale kwagala mwana muwala social media iliro basiimye basiimye ekintu ekyo bakisiimye ddala omukazi omwagadde n'ebyenkya n'eby'omu maaso kati okwanjula kwa ddi manager Sonko okwanjula tubuuzeeko mu kamera abantu balayika ndooza tebamanyi nti gwe manager jangu tube naffe manager okwanjula abantu bano kwa ddi Shida weesikeemu kati ku mukeeka gwa HK Media manager saizi okulaba nange okuva waalaikum salaam babale kuweereza gwanga wayi wetuli mpolampola tuyiya obulamu buli buti eyo obulamu si bubi alhamdulillah bitambula bitya wetuli mpolampola obulamu butambula nti obakozeemu omulimu gw'amaanyi twebaza Katonda naye nkakasa abantu basiimye abantu balaba abantu basiima nankubadde bagamba mu binyebwa tumubula mpulunguse olinamu ebizibu byosanga mu kumanaginga abantu bano bano si betutandise nabo wabula n'abalala ebyo bibaamu eva kyenyinza okugamba naye ekisinga okuba ekikulu kulaba ntwala bulamu bw'abantu mu maaso kukyusa bulamu sabaze bafollowinga n'abalala ba story yasooka neero okomawo olwaleero n'omwaka yagunagwerako ne waddako wajabba waliwo enjawulo enaabeetambula ng'egenda mu maaso tulabira Shida from karaoke kutambula ku switi mu butale tukere ku machanga tumulaba nga aliko ku bivuvu ebinene mu ggwanga oba ne Katiko azannya Rashida azina tulabye nga tuliko ku stage ennene ng'eggwanga bonna libalaba oba n'okugenda okwetolola ensi yonna kuba ndaba comments oba zitunulidde tumulimu abantu bangi aboogera Oluswayiri n'aboogera Oluzungu era babeera ku live bakakibwa oluuso okwogera Oluzungu lwe basobola bakakibwa bo olwa audience omuntu asindika request najja nga ayogera Luzungu n'abagamba nga sitegeera kyemwogera naye ate ndaba byemukola biringa ng'ebinyumira so kati kanayo kayita Oluzungu Rashida n'agatta ntulugattagatta eruvaamu nga tucommunicatinze eri eggwanga lyonna so njagala okutegeera baba wakubirabo bangamba nti ku live bagaba ebirabo bagaba ebirabo naye saagala nkulimbe sijja kwefuula amanyi ebirabo bya live okubitaninga into money bikyakalubyemu nze ku sayidi yange biriwa PayPal ne bivaamu nga sente ddala sente nenzijjayo nga sente wano nga sikozesa muntu ali bweru ojja kukozesa omuntu atali wano naye ng'omwesiga otya kati yani gwe nzija okwesiga awe wali problem zino banga ziwe nali nabijjako nnyo ne focus ebirawo bijja naye lwaki olaba obeera wano ne bakubbako akawunti nali njogerako n'omuwala omu nga lwo n'omuntu omulala ali mu akawunti ya Katiko ne basooka ne babba ey'omuwala eyo no neesimattuka nakati kumpi bina kufuna abantu abagala otwala akawunti nina bizinensi biki mpeereza koodi ye zewe kikolera kabe ndaba obeera owedde kati kizibu nnyo okutrustinga muntu ali weru wa ggwanga saagala nkulimbe mbimanyi bya PayPal bwe bityo naye wano mu Uganda tekola alina okuba nga relative wo oba olina relative wo ng'ali bweru asobola okuyambako just n'akikolera n'akusindikira ssente obuzibu tulina ffe tuliba mu famire ezali z'abalangira sijja kulimba sina relative gwe abalangira bokka be bagenda ebweru oyinza okuba nga ogenda kuba omulangira asoose mu famire okulwaliza ewamu sinaye muntu gwe interestinga ali weru wa ggwanga bwe nnyinza keera ku makya ne mwesigisa ne loginizi za Dr. Katiko oba eza Rashida oba ezange kuba bo bano bakajja akawunti zaabwe empya lwakuba nti ziddukira ku speed nnyo n'ate nze nina akawunti ezange tulina akawunti eziwera 8 bagenda kuba inviting ebulaya nze kambabuulire mwe mukyakirabira kino ng'ekyokuzannya tuke ebweru muzijjeyo ezo ssente nga miliyoni nnyingi by the way abantu tuli ba influencer abaddala tutambuddeko okwo twatambulako mu bifo biringa nga 3 wallahi newe tufuluma kati tutwale wantu wowulira woyagala ngabula abantu bano we bali n'omwana nga kwali nga nange Sonko wendi tugende unawinza okwetaaga oba kibayita ba crowd pooler esawa yakakati wallahi ne boteeka wali omuyimbi gw'omanya ayinza okubeera mu level yakakadde akamu wane Kampala ne bana bataweza kakadde kati ate yalimpa tuli wala nnyo emirundi nga 10 ati ogambye ali ku level yakakadde takyali level yakakadde alimpa wano Kampala wano ali kumeka mbayiza ba mitwala 3 ndongulya mazime kine tegasuka mitwala 5 gwenjogerako mumanyi alimpa n'ebifo kati ebimu byawangaliramu mbimanyi Grace Kani
kibaita crowd pooler mu bantu boyogerako temuli muntu asika crowd nga bano nkisibako nakakadde ka sente nkubulira nkasibako tugende wantu bateka alimpa atambule oba Grace Kani ani omulala gorozo wakakadde abo nasiba kakadde mu Uganda teri aba risking kakadde wano mu Kampala wano mpoze yo mukyale wala nga amafuta ga mitwala aga asatu ne wano mu Kampala wano teri asinga bano bana amanyi isawa ya kakati in fact kabenze nali mpaka nakolo muno mvuka bamita Dr. Lava Boy twali awo nemba gamba tutambule ku street abantu babiri abantu abatano basoko kuyita muba mu mpangudde Katiko wali mvuka bamita Dr. Lava Boy ali awo yalinze naye obo kitegeera TikTok app joyinzo okulaba erike ebintu bingi abevuma Roy Light bani n'abalala nate obo gikozesezza obulungiko esobola okuyamba stories zangu olusi zenko nasembe kola accident y'omuvubuka bamita yashani namulabye yafuna si yashi popi yashi alani yashoba najikola namusanga kironga bakamukona tetwali fenera Rashida twali fenna ne parking nzita ku mutugo bakonye accident ayinzo bagwadia sita wali kavuyo mpozi nga bakuba bukubi bantu awo mba nti awo ne accident egudde ewantu sitawo njayitawo nga goli muntu wange nakola story yo yomuvubuka ngomuto gwali guweddewo nga toyinza mutegeera bulungi ne bampa ebifaananyi bantu bali bamanyi sonko ne bamje ebifaananyi ku Facebook ne babimpa ne posting enkeera nasoka kufuna muwala Aisha Nabuzi wa Spark nga akaba maziga ga muvubuka twali tukola naye wa pimpa abadde akola ku pimpa abazayi nga bakuba amasimu abombo egere nga bakuba amasimu kati nga yali muntu w'abantu abadde blogger nga bamumanyi ne stories ensero kola kyengeza kola TikTok bagikozesa obulungi naye yinza okuwa obulungi so bw'okozesa obulungi nayo ekutambuza bulungi bona jango ze mukuvuma kujja mu ngoye kuwemula n'ebirala ekituufu oyinza okugezako kuwa erinnya naye togenda kuwangaalawo kusiba ekinusu togenda kuwangaalawo so emitima gisobola tuyambako naye abantu bano abantu abayina ebifo ebisanyukirwamu mutugezese okube ku simu zolaba ku account zaabwe ojje tujje tukusikirye crowd tulina gye twabadde ejjo ekatosi lwakuba akasente kali kakyali katini abantu bakyalimu okunyemereza naye bano ba crowd pooler abantu bafe bali mu diaspora mutu contacting nsobola okugira mu character ya boda boda bano ne bagira mu character ya love balango ojja kufuna abantu nina video yo gye twakola wane n'obojjukira wano tutakwagala ku posting adija tutakwagala kutuliza mu kamera ndala ate zaalayisa adija obitya naye akantu ke nateekayo mu lunaku lumu twalina miliyoni emu ya views we nali studio omwana yes kati mu bango bakabeza wiki mu kugamba mbuntinze nabuuza nti lwaki omwana yajja omuliro nga lwaki sibuuza oyina okubanja era babuuza waliwo n'ababuuza lwaki mumpi nababuuza oba omwana agenda kati akyusiza akaviri nga babuuza akaviri kabadde ki naye yoyo bamita Mahadi kabadde kakabi wabadde reasons azanyonyi yazoononye enviri mu ttaka ate tubeere waka waliwo bino ebibwe ebingi tusomufunirayo shampoo kati baafuna enkolagana y'amaanyi nnyo n'embwa nevaako mumuyingira mu mutwe kati solution yaliyo yali yetakula nnyo nga balina kuzikendeezaako nezikula akyali zigenda kukomawo kati maama we n'amusalaako wakozesa kirita kuba tewakozesa mashini n'akasala sediemu ne kakyama n'amwedize taagala mashini agitya wamma ne picho okay kati so n'akasala bwatyo ne kakola shape bwetyo so abantu abali mu diaspora kyangu nnyo okufuna wano kati komumanyi Rashida wuyo mumanyi nze mumanyi Mahadi wuyo baby muto naye agenda kufuna account ye very soon naye abeereko ng'akola ebibye nga bitambula abalina challenges ennyimba abaagala okulanga mujje tukole business twagala nze kigendererwa kyange Hadija n'abantu bendi nabo buli omu yeesiime gwe toyina kyovaako kujja n'obateeka ku gundiyo obulamu ne bweyongera mu maaso oba okitegeera twagala tukeere ku makya nga kati kasobola okubeerako n'ewuwe nga Rashida ayina ewuwe Rashida ayina n'okusoomozebwa kunene bwemulaba Rashida nedda ng'ovudde ku ebyo responsibilities Rashida ayinza obba ng'asinga doctor responsibilities nankubadde waabeera mukyala wa doctor byonna biba bimuvunanyizibwako Rashida ayina omwana gwalabirira ono ng'omwana si wa doctor abantu babimanyi eyamuzaalamu omwana yagenda n'amulekera Rashida ayina maama we takyakola bulungi ali awo Rashida ayina okwebeezaawo n'omwana ayambeko ne maama Rashida maama we asobola kukola ki katale asobola kukola mudaala gwa chipusi asobola kukola ki kagambe nti emirimu egitali mikalubo nnyo ng'atuulawo n'atunda n'atunda ngaki manda
naye amanda lwakuba gakosaamu yagatundako amawugwe kati nga ki ebyo ebyokusiika mudaala gwa chipusi mudaala gwa chipusi gukola gwa mwogo yangambako oko n'okutunda amatooke kuba yagatundako amatooke okay abatulaba bannayindoza ensonga ezo muzibulidde naasobodde nnoonyaako njagala okwebazaako omukwano gwange omukyala sijja mwogera linnya yangaana okulyogera ali awo mu nsi emu mu Netherlands gwe tukwataganye naye okulaba nga ntuukiriza bye nasuubiza Dokita Katiko ne mukyala we nti bwe balemerera n'abalala mulabire ku abo mubeere nga mutuyambako tusobole okubeera nga twekulakulanye obulamu bugenda mu maaso obulamu nga bugenda mu maaso badde okyatunyonyola so ekikulu kyakuyamba ku bannaffe kubanga tetusobola kuyamba buli omu naye buli omu wooli osobola obbaako omuntu gw'oyamba era singa tukola mu nkola efaanaganako bwetyo n'eŋŋombo ya gavumenti etuyambe tuyinza obutagyetaaga saagala mbalimbe so Rashid alina okusoomozebwa kunene okuva lwe namufuna emabega bifo ndowooza oba kulabagana na Dr. Katiko nga wakunyumiza ku story ng'ebyaddala yeetaaga at least okumuyambako okwo era akabanga kalabika kati nitini kati nga bali bonna nga tugeza kola nga tupushinga kapa eno naye waliwo ebigenda bikyukamunko ebitinitiniye era kimanyi with time bijja kwongera okuba nga bikyuka obulamu bukyuke bugende mu maaso Sadija tukwebaza weebale HK Media n'abalabi b'HK Media mwebale kubeera nga ate muzzaamu abantu suubi n'okuyambako abamu balaba nga challenges bukolebwa Dr. Jamubuzo Barashida nti oli bulungi wakwembe ndi fine ndi bulungi tuufu ayinza obanga ali bulungi mweyembeera naye wabayo omuntu ebintu byayinza okwerekerezaayo nga ye mama wa Rashida wakikula kyenga bula Rashida bwali nga bagamba nti ekiteezaala tekyala kiri kyezaala era kigenda kyala mpola mpola so namulabyeko oko mama wa Rashida tugenda funa time noonya olunaku tukwasaganye tulabe tusobola okugendayo ko n'omubuuzaako kasoke mala okuteekayo eno sho ndabe oba mama wa Rashida wanaabayo abantu abayinza okwagala okumuyambako abayinza opickinga interest mu kumuyamba okijja kubeera kirungi ng'ogeza omulaba olina n'esho situdde ate nga mukyala mulwanyi Rashida wangambako ne mama ono yakolako ebyakaliyoki bwe bino yabikolako naye bannaye dokita omuwala omuntu mulamu ebyali bikuweereraye nga mukola karaoke nga yakola akola nakomawo nampeerera ng'akomawo kiro oluusi n'amalayo wiiki bwebityo so paka amaanyi lwe gamuggwa ebiso byamusala bingi ne bimunafuya kati alina abaana bameka tuliwo basatu naye ebiso biri 5 abenkananga gwe ababiri abalala babuuka abenkananga gwe bali bameka nze nzekka baganda babalala baliwo waliwo gwayina mulala taata we yamutwala so leero ogidde ku makya mbadde nnyumyamuko ne Rashida babiyita lukindo babiyita batya olukindo nga lumuluma nga alina olukindo lumuluma alina okukola nnyo exercise why sibitegeera nnyo nze ebyolukindo naye leero ku makya mama ogwe lulima olulwo lwawona wuzi ekisa ekyasembayo bamutungira zino wuzi ze bajjamu kati ate balekamu bulijjo eri omwesirise anti wuzi ezimu ziyingira mu mubiri ne zifiira mu mubiri eri teyafa ze zino ze basalamu ze balina osikamu yasigalamu nga tebagirabe kati mwabitegedde mutya yatandika kuwulira katulututu nga kajja mpola mpola kati kyazimbye nekikola amasira munda kati mwamututeko mu ddwaliro bamututteko era ali eyo I'm so sorry manager nno mulimu gw'amaanyi okuyimirizaawo abantu bano kuba beetaaga okuba nga bali bulamu obulungi okusobola okukola emirimu si byangu ate nga ekisinga okuba ekizibu bwe balaba ku social media nga batambula bagamba TikTok esasula esasula bafuna sente kati buli ekijja kize buzibu bwonna afaanaganako nga bakadaama bagenda ebweru w'eggwanga family yonna neebeera ku ye alwadde omusota gwe gulumye awulidde empewo senyiga alusaazi bakubira oyo ti bino biganye kati nabo bafuna ebintu ebifaanaganako bwe biti
Rashida leero ku makya nvudde gye nva musanzeeko ne tunyumyamuko tutudde awo motoka tutandika okunyumya emboozi n'egwa amakerenda kwe kunnyumiza ebyo kyensinga omwagalako Rashida mukazi musevinzi asevinga akasente kati ayinayo akasente ke yali agenda asevinga mpola mpola ayina essimu ne Mahadi essimu ye yagyonoona Mahadi oyo yagikuba wansi neyonooneka agikozesa ne emutawaanya mukozesa smartphone oba gigula emitwalo mpozi ebadde namu emukopa essimu kati essimu mukono ya aitero kati so Rashid kati abadde akozesa kama pesa kalike nakuba kati abadde atera okusevinga akasente kaba agenda afisa nga yagala okugula essimu kati adawize emitwalo gabadde nga 2 nagaza ku mukadde nga agala yongere kuba namugamba essimu emitwalo 2 tejja kola tuongere tukola at least tuweze emitwalo nga 5 newo nabo funya ka iPhone buno ntinti ninga ka X mu second hand UK Dubai used kajja baka kuyamba nnyo nga newe mba siriwo nze kuwa yange kola live osobola okugenda live nokola ngo ine essimu agwe gyobero oyina kuba sigenda nze fiira ku bantu bakuluze sigenda bafiirako tubaddeko n'abantu banyi nga tubayambako ne obako wotuuse ate nga tugenda kubirala so twagane baba nga bayine bebasobola banga bakozesa kati ngenzo atokuddamu nyumya muko naye kati nga ate yajjeko emitwalo 6 nti ate sente zaalazeewo kati mama nataka kunyumiza ebyolukindo nze kati mbadde sibimanyi tulire ebyolukindo simanya ate twazeemu simanyi dukola lutya kati songa ate yaziweereza mama ono Mahadi aba yeetaaga tubeera fena Mahadi tumuyambako katonotono ekyamamu abayina omuweereza kati nabeera nga ali awo mu kusomezebwa bwe kutyo nawo nabanga ofunye time ngadde tugende wa mukadde tujja kgenda omulabeko omubuuzeeko twayitayo kunaje twali tuva ntuyitayo lwakuba simanyi batunakikola tutyo kgendayo twagenda olwava mu mmotoka endulu nevuga akatale ne kakwata bwe katwali tuveeyo Jinja abantu bakwatirira abayitirivu nga balabye dokita Mashallah dokita Sala naye dokita Sala mbulira mazima manager dokita Sala akugambye asabye kumululire mu maaso Sala akolumu Mashallah akolumu nsaba Allah kusobozesa ekibere kya buli kanako nenga yo imani yonjina mutima nsaba Allah kusobozesa naye temunywa omwenge bannange nakolata tebanywa omwenge ajja nti kweweebuula omwenge guweebuula zamuwulidde ajja kuvaako beweebuule Adija senga mulamba oyo abagambe temunywa omwenge neguba weebuula gujja baweebuula ate tubakyawe nga tulaba byemukola tetubitegeera mukitegedde be decent family yamwe mugitambuze in a decent way oyinayo kyogera manager atali nnyo kyamaanyi kyenyiza gamba naye abantu mwebale buwagizi mwebale kusupportinga Dr. Katiko ne Rashida ne Mahadi ne baby mumumanyi onayo tugenda abantu Mahadi bamutegeera uli eri yekastatu kale mutamulabiriza ayinza ofuluma netolera waneeno kati so mwebale kuba supportinga mubawe emirimu sente ezijje ez'emirimu waliwo akagenda ka savingibwa ku side yaabwe balabe nga bulimu yeyambaye yekwatakwata kimanyi mwaka gunatukira okuggwako bajja banga bongedde okukyukako okusingako wano ne tuyina mission kulaba nti abantu abafanaganako bwe batyo tebagwamu ssuubi naye buli omu gyali toggwamu ssuubi oba okitegeera so obulamu bugende mu maaso buli omu yeyagale nga waawe n'abeera ali inshallah taala singa tugera ku makyala Rashida alina business oba Dr. Katiko alina business nga basobola okwebeezaawo nga tebatawaanye nnyo okutambula nga luli mu kaliyokiye then yeli okubessanyu byaffe twagala bafune show ezaddala ezikusakiza abantu ziremebba za kalyokiza mutwalo gumu kitundu ate manager mu munonye talabise ate lero binsaze ng'omuntu wagenda okuperforming emitwalo nayo giba 10 ng'etaano abeera giyina ku simu ye naye singa wavaayo omuntu omubwati kwa promoter abali emitala mayanja n'oteekamu akatiketi ne tusalako awo ate mujaba muwadde omuntu osuubi eri y'amaanyi nga liweddeyo bane obugambo bwammwe obusembayo akagambo akasembayo dokita akagambo kenandiyogeddewo kusembyayo tubaagala nnyo mwessuubi lyaffe mwe abatuwa amaanyi agagamba nti munaaye katukole ki katubeewo si kubeerawo nti no tubeera nti bakita bata okwekubagiza nti
lwaki natondebwa bwenti lwaki ndi bwenti Katonda lwaki n'otuuka ekiseera ne weetamwa. Olina ebirungi ebikuliko bingi tokimanyi oyogera bulungi oli mulungi olina amaaso manene yes ate n'abakyala wangamba bakwagala kati obeera otyawo ne wennyamira sobola oshegera ate olina ne kariya wojja mu kamera abantu bakwagala so already oli mugagga baagala nnyo Sheda sibula ku bantu mukwano tweyanziza aba media mwebale twagala n'ekirala kyensinga okubeebaza kwagala kunjagalira mwana bamunjagalidde bakwagalidde omwana bamama b'omwana baweereza ku buyambi bw'omwana banaye maadi ate emmotoka ogireseeyo jangu nayo babe basinga okumpa essuubi bambi ekyo kirungi nsaba Allah baviireyo enteeka zammwe zonna zibayitiremu bulungi dokita Allahumma amin mulinye ennyonyi nga muli babiri nze njagala kubeera ku graduation ya Mahadi inshallah nga graduating e Makerere ng'asomye computer science Mahadi jangu osibula abatukwata jangu kwata bakuwa ice cream wuuno eno nga dokita nga dadi we ndete emotoka bakuwa ice cream wuuno waneeno jangu kwata bagambe ogenda soma ogenda e Makerere oba gy'onasanga ice cream soko je bannaye Mahadi bamudisika jangu osibula abantu jangu bebi mulete amata g'omwana sibula abantu bye okay bebale kola ki tulaba bagambe mwebale tulaba bagambe mwebale kopo bagambe mwebale bye hi kopo byalengedde kale bannange tweyanze nnyo tweyanzeege mwebale nnyo okutubeererawo eno ye family ya Dokita Katiko ne mukyala we Rashida n'omwana abwe Mahadi nga bw'omulaba waneeno mwana mulungi nnyo wampisa nnyo Rashida muyonjo obwedda nkitendera buli omu muyonjo agezako faayo alaye muyonjo Dokita oyo omukyala walonda ekyapa manyaga abakazi si bayonjo mukono bebi wa muyonjo mwena muli bayonjo abamu baagala byakusireyinga naye nafaayo nagamba ffenna tulina obeera nga kyekyo wow that's nice kale banaye tweyanziza nnyo mwebale kusapootinga wakabeeyanza ebirungi tulina obeeyanza adi gy'obantu okujja abantu ne bakwagala tupromotinzeko ku bantu abalala ab'enjawulo naye abamu tebatera kwanguwa nnyo nga bano bayanguwa nnyo Katiko munaku 2 akawunti ye yali ebindabinda bize emitwalo 10 yasooka ono kikola mu Uganda ali Bobby Wine sinaba kuddamu laba mulala yajoininga TikTok munaku lumu nafuna emitwalo 10 Katiko munaku 2 abadde bezze emitwalo 10 egy'abantu munaku 2 nga ina video eri mu millions 7 nga tulina abali wano abali bweru w'eggwanga nga mulimu n'abantu abatawulira Luganda naye nga balaba ekikula kyabwe Bannakenya aboogera ime tutategeera abafaanaganako ng'abo so mwongere nemba kubiriza okwekuuma Bannayuganda bannaffe okwagala ennyo bantu baffe nja kukiddamu nkibagambe nti we can't help everyone but everyone can help someone tuyambagane bulamu bugende maaso omutwalo golabanga omutono waliwo omuntu omu nga kusaidie gujja bba munjira guyinza omumalira ekizibu kale nze Sonko Muhammad abalungi abatulaba ku HK Media nze Hadija Kigozi abalina engatto abalina engoye zituuka Dokita ne Rashida mukubira essimu tubibaleetere basanyuke omwana abwe Mahadi waali abatunda engoye eyo mu maduuka Mahadi wuuna asobola okubeera brand ambassador w'engoye zammwe omwana mulungi nnyo ate ali very active abapampa munkubireko ku ssimu baddiya nze nina ekitambula Dokita Katiko ne famire ye beetaaga okubeera nti tubazaamu amaanyi n'essuubi babeere nga bali ku top naye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum